music azabeera mu ggwanga ne tulaba simanya kadongo kamu simanya hip hop simanya bichi aba music mubimanyi nze ebimunjiga biyige kati nga tulowooza nti abo abayimba oba abakuba ebidongo in that way bebokka abasobola okufuna audience ne wajja abeerayo abantu bannatabula wenyinza obagamba ne batabula ebidongo dongo edda nze nali nkula nga bagamba byaba mu kyalo ne bijja nga bisensera mpola abamu ne basooka biwulira mu karaoke ne biyingira ekibuga Masaka tuba tuli awo nga bisonze Kampala nga nno bimwetisse byenjogerako byebiki byebinyaanya wali ozeekaawo ne olowooza idea eno yavaawa abantu bano ababikola baavaawa ye bannange omuntu yasooka okuwulibwa karaoke okubanga baboogera abantu abamaanyi mu ggwanga mu line eyo entertainment tosobola kusoma abantu 10 nga taliimu naye obulamu bwe bwe buliwa baani abamuzaala yasoma kyenkana ki ebintu byensa bitunuulidde atya tuba tuli awo erinnya alikoze mu Kampala byonna bifunye naye nga abantu balowooza oyo era avuga buvuzi mmotoka yejaka bweje asinga abavubuka munaye nga wavaayo ebintu mu mawulire mu bintu ebyavaayo nga batulaga nti yajjira ku oyinza ogamba yajjira ku gaali ate kati agenda kusula eri mu nsi y'abagagga ewaffeffe gye batuzaala be bazaala Entebbe eri Entebbe eggaluga nti alina kalina yadde kalina ekyalimu awo yange si yange naye buli omu ne yeewuunya obulamu bwe gwenkuleetedde yaani ye Sona Ben mukozi wa radio mutabuzi wa binyaanya tumulaba kati ne mu katemba abeeramu naye obulamu bwe buli butya nkwaniriza nnyo mu programu omuntu w'abantu Sona onyanamiriza bulungi oba nina byendeseeyo oyanamiriza era omulimu guno ogumanyi bulungi ogakasi naye ng'oli otya sina tabu mwendi ndi bulungi Mukama akuuma Mukama ankoze obulungi obutagambika asose nampa obulamu kubanga nze n'emyaka taata wange gye yafiiramu nagisuka kitegeeza taata yakuleka oli muto nnyo kuba ndaba era okyali muvubuka muto yafa muto nga nange nkyali muto ddala gwe yali omwana wa asoose nze nali wakubiri nano omanyi lwaki ntandise nkubuuza nti Katonda akyakuuma lumu mma ndaba ku mikutu gino migatta bantu ng'oyogera ng'ogamba omuntu akola ebivvulu n'akuŋŋaanya abantu abangi bwe liba ddogo abamulogo kati mbadde mmanyi ogenda kuŋŋamba si Katonda nze jjajja namuzinda yankuuma jjajja namuzinda akoze ebitagambika kale abo abakulu nabo babaayo mu nsi yaabwe ne God above all Katonda ye byonna mu byonna buno obukatonda obulala bubeeno wansi Mukama Katonda yakiggala Sona Ben gwe tuwulira gwe tulabye alina abagoberezi ani amuzaala nzaalwa omwami Kayondo John omugenzi ne mukyala we Namata Proscovia yakyaliyo omulamu atudde awo e Masaka mu Kimaanya mu kyalo bakiyita Kimaanya watebengedde obulungi ye maama wange gyali taata wange Mukama yamutwala ongambye oli mwana wakubiri ndi mwana wakubiri ewaffe Ekimaanya we mwakulira kuva buto oba gwe wateerawo maama luvannyuma nze nagenda okutegeera nga tubeera mu Kimaanya wano we mwakulira tukubiremu akafaananyi gw'ogenda okutegeera nga wafaanana watya ngenda okutegeera nga nagwa mu famire ey'abannakatemba ababiri maama wange ne taata wange baali bannakatemba nga bazannyi ba mizannyo era nze we natandikira okutegeera obulungi baali bazannya emizannyo naye nga bali mu kukivaamu nga ndowooza nga bw'oyinza okugamba nti tugire tutandike okuwummuza ebintu by'okuzannya emizannyo gino egya theatre oba egya church theatre kati yeyo family gye nagwamu kati ewaka era nagenda okugira okutegeera nga taata wange alina disco nga yesinga amaanyi mu Masaka kati nga ndaba ebidongo ndaba ekitaata wange ndaba musajja bamucelebratinga abantu nga naffe benyini nyini batuvimbisa agamba bubo obwana bwa Kayondo smart
taata waffe yabeeranga nnyo smart nga tafuluma bweru nga tanyiridde ng'amala kwekakasa nti ali smart okufuluma bweru kati ne bamutuma Kayondo smart. Kati nze nagenda okukula nakulira mu family efaanagana nagwa mu family efaanagana bweto nga boga nti ntandise kati okutegeera. Nategeera ewaka ndabawo maama ne sister wange bamuyita Nakalema n'omwami omulala bamuyita Nyanzi. Yali ayita taata wange kojja, taata wange yamuleeta n'amujja mu kyalo ne tubeera waka mu family efaanagana ekyo. Kale abaana abalala bagenda okujja bajja tubalaba naye nga taata wange yali akolera mu katale nga atundiramu engoye n'engatto naye ng'ate era mu katale alina ne mune disco eyali esinga amaanyi mu Masaka ebiseera ebyo. Kale kwegamba obulamu bwali mumutambulira bulungi. Kitegeeza waka embeera yammwe yali yaddeyaddeko teyali ya nnaku. Yali yaddeyaddeko nga muzeeyi akyaliwo kyongereko. Kati waliwo ate obulamu obulala nti nina omukisa nti nalegako ku bulamu obw'emirundi 2. Nalabako ku bulamu obw'amasanyu nga buli kitwetaaga tulaba taata akireeta mu bwangu. Nendabako ko ne mu bulamu obw'okusika omuguwa. Muzeeyi abaleka muli babbanga ki? Kati nze yatuleka nze ndi mu Pittu. Kati nze nali mu Pittu nga sister wange Nakalima Flavia omukulu ng'ali mu P4. Kati nga atya olw'abalala nga tebannatandika naye nga ng'olwedde nabo weebali naye nabo nga weebali nga buto. Kati awo nno ne ndyoka nkulabirayo leki. Wali obulamu nga muzeeyi waali buli kintu mwali mukifuna we mukyagalira. Maama yali akola oba yali housewife? Abakyala bedda obitegeera. Omusajja yawasanga basudde yayimba tedda wasanga mbuziyo ng'oteekeeka mu kinnyabo okutambulako nga gw'otegese. Kaakati ne maama bw'atyo bwe yali yawasa mukyala we ye ng'ateeka waka taata nga yaleeta buli kimu buli enteekateeka ne zitambula ne zigenda mu maaso. Kaakati maama yali bw'atyo taata waffe yagenda okufa nga maama talina the idea ya mirimu gya kupatikana gino mbugenda mu kibuga kuyiriba kola ki. Ye yali housewife ng'emirimu akola gya waka taata wa musanga n'abaana. Ewaka mwalinawo nkiyite kibanja we mulimira? Twalinawo ekibanja naye nga si wanene nnyo nga bw'oyinza okugamba mbu wanene nnyo gundi ekiyitiridde. Walingawo olusuku yes naye nga si wanene nnyo. Ekitegeeza mu emirimu gino egy'ab'e Masaka egy'okunoga emmwanyi kusimba nsuku temwabiyiga? Okujjako waliwo ebibanja ebyali mu kyalo eyo era g'amazima ffe ebintu mu kulima kola ki obulamu bw'okulima sitwabulabako. Bwe twabeeranga ewaka awo walinga watono nga ne maama yennyini ye mukazi mukakalukanyi mulimi ye nga tebituzangamu nnyo ng'erina olusuku lw'ewaka gye lwalinga olutonotono ng'amatooka agasinga n'emmere babijja mu kyalo eyo kaliisizo taata gye bamuzaala. Kati baleetanga nga balimisaayo buli misa buli weekend yalinayo ebibanja bingi eyo naddala mu kyalo eyo gye taata waffe gye yakulira. Kati nga babeera baleeta emmere buli kaseera. Kati nga wano waka maama alimiralimirao buntuntu yeerongooseza. Tetwalima ffe twalimanga tugenzeeko mu kyalo wa jjajja kukyala ng'awo olabirayo leke jjajja ng'abuuza naye mmwe baana mmwe abatasobola temumanyi naye bakwata nkumbi nga tetumanyi. Kati era nga bwe tuba tuwumuddeko ne tugenda mu kyalo jjajja atuyigiriza kwata bwoti enkumbi twoleka lulimbi mabega laba bw'oziika ebisubi mu gundi biyanjale bulungi yanjala bulungi egundi tosimba lukono ku lubimbi. Era bino ebiyinja bifunfu byebakasukanga jjajja ageranga osimbye bwoti ekigundi olukokola ku gundi ogiyonsa baatugamba nga toyonsa nkumbi kuyonsa nkumbi ng'aleeta ekinja tu nga bano bakusekerera ng'oddamu olima. Kati otugambye obulamu awo muzeeyi nga waali bwalyoke Pittu muzeeyi agenda avaawo. Kati we nategeerera nti kati kirabika namuseegenze ku nnyogi olunaku lwe nalaba nga Haji Sulaiman aleese emmotoka ne bateekamu taata waffe baamusitulira na ku mufaliso bati ne bamuteekamu bwe bati ne bamutwala mu kyalo. Ebigambo bye nasigala nga mpulira nga abantu boogera awo bye byaleetera okwegera Kayondo bamututte ali bubi ayinza obutadda. Kayondo ne bamututte ali bubi ayinza obutadda.
kati nuga atadda atya kati buli mwana amanya olwo mwali muziiseeko nga n'ebyokuziika otandise obitegeerera ddala maama agenda agamba tugenze kuziika walingo nga tumuwerekerako awamu nolaba nga baziika bayiira omuntu ettaka nga toli nnyo nnyo sirias ku byo naye ng'okimanyi nti abantu mu nsi gye bali bafa era bwe bafa tebadda kati nze nga bwe mpulira omuntu ate kati no bwenze nawulyanga omuntu agamba Kayondo agenze n'adda kati nga nseka omanyi tewali mwana mu nsi amanyi nti nno waliyo asinga taata w'amaanyi buli mwana aba amanyi taata wange yekirimaanyi teri mwana alina akkiriza nti nno waliwo omuntu asobola okukuba taata we era wabeerangawo ng'ogamba naye gundi anzoganyiza naye singa taata akomawo n'abakuba bw'oba olyawo ng'omanyi mbu taata wasobola okukuba ekyalo n'akiggala kati nga mbagamba bano taata gwe boogerako mbu tagenda kudda bamumanyi kati nno twali tuli awo akaseera kekulungudde temwe temwagenderako mu kyalo ate mukadde maama ye yagenderako olwo waka musigaddewo nani netusigalawo n'ennyanzi oli kojja nyanzi yali mukulu nyanzi tusigalawo nga yatulabirira netutambuza netubeerawo mpolampola kati twali tuli awo nga no buli wetulengera omuntu avudde mu kyalo tewaali nga wabya ssimu mbwosoko okube bukubi ssimu omubisi yakeeranga bukeezi n'akwata akagaali n'ateeka n'ekicupa ky'amazzi ku kaliya n'asimbula n'asota akagaali nga bw'atuuka n'ebyokulya ng'abyesibirira nga bw'atuuka n'alya n'addamu n'asota n'ajja okubika era omuntu yabikanga ng'atandikiranga kaliisizo n'ajja nga buli wamanyi nti nno omugenzi babadde bamumanyi ng'atya mujye baleka abeeyo kale munnange nno mugundi afudde bannange nga kitalo ng'asimbula bwe bati embika bwe yalinga olebe bwendabyeko bintu byotamanyi tugenda kuwummulamu katono sona bw'omutunuulira olowooza be bano abavubuka b'emyaka 25 naye byanyumya mwesipayisinze tuwummulamu katono programu muntu w'abantu wetuwummulidde nga tuli mu kunyumya ku bulamu bwa waka era nga tutuuse mu kiseera ebiro ebimu wabiviiramu ebyali ebirungi nga taata waali kati tuyingira mu biro ebyokubiri nga taata alabika bamututte mu kyalo embeera egaanye nga naye ali mu pitu si we tukomye muba muli awo owakagaali ku makya tuba tuli awo nga zireeta omusajja bamuyita Serusiba yatuleeteranga gundi yeyaleetanga amatooke okuva mu kyalo kati ku luno tugenda okulaba jja akagaali kakalu entuga musajja ono nga tubeerawo buli kaseera nga nyanzi tumuulya ye nga anyumyanyumya ne bavubuka banne nga naye agamba kojja tetumanyi kojja tulengera Serusiba kati Serusiba yajja abika okuva eri yonna nga ajja abika nga bwe kugambye embika eyo banange mujye baleko nti mwami Kayondo afudde kati ye bazze nga babika bati abantu abatandika okujja nga batambula okujjewako okulaba abaana nabeko bannange ŋŋendeko gundi ewaka waabwe tuba okulaba Serusiba atuuka aba yakalinya mugundi mu lujja bw'ati nga n'abantu batandika okujja bati neŋŋamba kiki kati kwe kwavaako omukazi omu n'atema omulanga bannange nga kitalo kye kya Kayondo bannange ne Serusiba agattako bugasi nti omuzeeyi Kayondo afudde ntuga awo nno nze tebanninza ne bagamba nti nno nga teekateeka ebirala Yesuuna mutwale kati ate mukulu wo olwo ye nga bamuleseewo nakalema mukulu wange yali agenda bamuleeta nkeera nze ne bagamba nti nno Serusiba bamugamba Yesuuna ajjirawo naye mangu kubanga nze nali nafaana taata wange nga bwendi nga bwali era sijjukira nti yanjagala nnyo sijja kiyimba kubanga buddeyo nsinga omujjukira yankangavuula nnyo naye kyeŋŋamba nti yanteekangako nnyo amaaso nga banteeka kagaali nga banvuga muli nga nze nkiwulira nti nze yafudde naye nga siri nnyo sitegeera nnyo bulumi bwamu kaddewo ng'akuvuddeko nga sibuwulira nnyo mu mutima nga ndaba wali okyalina muto nnyo kuba nekibooko kubeera n'ojjukiramu ebintu bagenda kasita maama waali nga bavuga nga tuuka ne kasozi nga tebanzigyako nze tutuuka mu kyalo
ng'abantu bangi emiranga giri wali ne bandaba yaba bananga era babana ekifaananyi kyenyini Kayondo aliso mwana alaba ekifaananyi kye nga tubeera waawo nga obulamu olwo bugenda okukyuka experience nendaba ebintu ebiyitirivu ku gundi okwo kati nno nze bensooka n'okulaba entalo z'omulumbe nga baganda b'omugenzi bateesateesaawo ebintu ebitategeerekeka kakati ebibanja byegundi tubitunde wano tugire bwe tuti kakati nga maama afunvubidde nedda nga tewali nga ne kabanja akene mu kimanya akatono ng'era we mubadde mubeera nga nabo bapulaninga okutundawo kakati tugende wali somanyi tusooke tutemeko nga bateesa oluteesa anti kati taata waffe mugundi mu famire ye yali omu ku babinojjo ye yaliyo yekka nga ye muto naye nga yabasinga okuba nga yeeteekateeka bulungi era nga bawalirizibwa n'okumuyita baaba fe bajjanga nga bataata baffe tubalaba bakulu naye nga bebajja ewaka nga bamuyita baaba nga bamujajjatta olw'okuba nti nno ye kati akozeemu nendyoka ndaba maama nga emitaafu buli kaseera aba yakatangana noono ng'atewulya bamuza mu kasonda mukyala kali walekadde okulaba oti omukazi nga maama yali mukyala wampeta maama yali mukyala wampeta nendyoka ndaba ku mitima gy'abantu nga ndi muto era twatuka okuvayo mu kyalo n'olumbe balwabizaawo era nze nasikira taata wange olumbe balwabizaawo naye nasigala ndaba maama ng'ayita mu buzibu obw'amaanyi mu mutima nga gunyigirizibwa ng'oggyeko omutima okunyigirizibwa nga n'ab'ekika nabo bamufuukidde ekizibu naye eddaame lye lyayambayambako ngeri omuzeeyi yali yalaama n'agamba nti amaka gange agegundi ag'emasaka ga mukyala wange n'abaana be abali e Masaka kuba alinawoko ku baana abalala naye nga bo bali wajjajja mu kyalo kati embeera yayambako ne baba nga tebakwiraki ne banyiiga nnyo n'amatooke balekerawo okugaleeta bali bakwagalawo oli baasirika tebaddamu yadde okuleetako kintu kyonna nga n'eggaali taata wange eyali mu kyalo taata wange eyali yagigula naye teyadda kulinnyako mu lujja naye tebaddamu kuleetayo yadde akatooke n'akamu waka baabikomyawo kati awo maama nentandika okumulaba nga agatta ebintu ekirungi taata waffe yali aleseewo disco bagita smart sound nagiza nawo ngiina nagizaawo nakyambeera nga kinnumiza buli kaseera kaŋŋamba naye lwaki smart sound eye Masaka nenjikola nenjizaawo kati weeri akati disco yagirekera Nyanzi n'agamba Nyanzi ojja kunoonyezanga abaana bange ekyokulya kubanga Nyanzi yali ebintu abiyize ng'abikakase ng'abitegeera bulungi nnyo ng'amanyi okukondakitinga emikolo n'okubyewayalinga era Nyanzi tumwebaza nnyo kuba Nyanzi yatubeererawo mukadde akazibwako nze okusoma kwange mpaka okutuuka mu P7 Nyanzi yakola nnyo yawatanya nga yaleeta ssente awaka ng'atulabirira ng'afaayo oluusi nga ye yeegendera ne mukyala amatooke n'aganoonyesaayo ekibuli najja bw'obadde onyumyawo ne ŋŋamba otugambye ebintu ebyo wabiraba mu buto ne bikusoomooza era ne bikukwata ku bwongo n'olwa maama bwe yabonaabona ne njagala nkubuuze walaama gw'olina eddaame ekiramu oŋŋambye ekigambo lobina oba olowooza buli yalaama bagenda kufa mwatu nkama nsazire kyekintu kyesirowoozanga nako mu bulamu bwange mbunaame sikirowoozanga nako mukama kyetaagisa ogambye ekyanunula maama nekibayamba okusigazaawo ke mwasigazaawo byebyo taata bye yawandiika ate nga muzeeyi yafa tannakutuuka kituufu naye gwe aye mwatu kituufu taata wange yaviira ku myaka mitoka tanaba nakunenkana naye yalaama naye gwe oba yalaama amaze kulaba nga ebigambo bitabuse kati naawe olinda bimala ettabuka mala okulaba nga kireka waliwo ensasa geguddewo niko bigattagatta aye nga bwe mutyo mubisaagiramu naye eddaama ekkulu ekiramu laama banabiteteekanya nga bwe balabye okay kati wetwabadde tunyumya waŋŋambye obulamu bwali bwa mirundi ebiri ku ntandikwa n'otunyumiza obwo obwa taata muva mu kyalo maama ogambye yali housewife ebyokukola tabimanyi maama obulamu yabubeezaawo atya maama wange yatambuza obulamu awo okumala akaseera ekiseera kyatuuka
Nyanzi nga akuze nga naye ayagala neyeetongola n'avaayo waka. Nyanzi bw'avaayo waka n'atandika naye okutandika okwesakira ye ng'omusajja naye ng'atandise okukola amaka. Kiseera kyatuuka n'ajja asaba maama n'amugamba nti nno mbadde njagala kukuddiza ebidongo bino nange ngende neesagulire ng'omuntu, nange ngende ntangiriwe obulamu bwange obulala. Ng'atutambuzaako, nze simunenya, ng'atutambuzaako. Kaakati abantu abalala be baddamu okubikwasa ne bagenda babivulugavuluga ne biggwawo byonna ne biggwawo. Kati awo source of income nebeera nga yeesazeeko, eyava eri kwegamba financial assistance eyafulutukanga mu byuma biri neeba nga tekyaliwo. Buzibu nno ne butandika okulabikira ddala. Olwo mulimu piiki obanga mugenze nga bwe namala P7 ne bantwalako ko mugundi mu technical. Maama yayagala nnyo ng'olwo sister wange ate yasomera ku Masaka Academy. Waliwo essomero bayita Masaka Academy, yali mu senior nga 3 eyiwe eti atambula agenda. Nga ne bato bange abalala bajja batambula batuvaako emabega. Kaakati maama yalabuka mangu nga alaba nti ebintu gye biraga mu maaso si birungi. Bwatyo n'asalawo n'agamba nti nno ono omwana tumutetenkanyiza agendeko mu kitekinika awo afuneyo ekirimo ky'omumutwe ky'anaasobola okutambulirako. So naggwe mu biseera ebyo nga olina ky'olaba ky'oyagala okufuuka oba wali tonnafuna any vision? Naye njagala kubeera w'amasannyalaze. Bano ab'amasannyalaze bano abawalampa emiti abaagalanga nnyo. Ate nga n'ekirala nalaba nnyo yolekeza okutusalako amasannyalaze naddala nga taata waffe afudde. Bajjanga ab'amasannyalaze ne beesalako amasannyalaze nga maama abegayirira sebo omusajja ng'alinnya bulinyi sebo omusajja ng'alinnya kiwaya ne kigwa ne ŋŋamba ne kansoma amasannyalaze abasajja bano. Kati na wayalinga nga nnyo obuleediyo waka nga mpanga ebitaffaali mbu nga disco. Kati nenzira waliwo ga typewriter agakadde ge nalondanga ne ngaleeta nga ndaga mbu emmeeza y'ebidongo nga mbeerawo nga mbikubakuba bwe nti n'ennyimba olunaku lulamba ne ntuya nawo mbu ndi mu disco. Mama nansanga onanga ne mwana wange nga nkaze ndi awo bakuyita jangu olye. Ekitegeeza bw'olaba buno obwana obumu obeera ndaba bweyo Masaka obuddira ebirediyo ebikadde ebidomola ne bubifuula ebyuma weerabamu. Awo neerabira ddala nga nze awo wendi butereevu era nze Mukama Katonda mwebaza okubanga ddala mutuufu ayina byandazeeko ng'abiyisiriza mu mulimu guno kubanga bannange nayagala endongo obulamu bwange nga nze mpayalinga disco naye nga mataffaali nga mpayalinga emizindaalo nga gya mataffaali nga nziyira ekyayi n'enkitambuza nga kiva ku typewriter gwali gukadde mbuwaya mbuzigenda wali ku gundi ng'erangira gwe kabira giri emizindaalo guli gwafunye waya nti tusika generator nga gwe kennyini otukota Atsoke tuwumulemu katono ke katondo kaffe akokubiri tudda n'akatundu akokusatu programu muntu w'abantu tuli ne Ssuuna Ben. Omulabi wange njagala nsooke nkwebaze okuba nga tutambula ffenna tuli ne Ssuuna Ben. Why? Wakati nga tunyumya olugendo lw'obulamu bwo bwe weetunulamu nga Ssuuna Ben nga bw'oli kati ki ekikugira mu bwongo obwo? Ekinzigira mu bwongo ngamba nti Mukama Katonda kituufu akola ebinene era nti totunuulira nnyo wajja okugamba tolemera nnyo ku mbeera ya wajja wakulira n'ogitunuulira nnyo kugamba osobola okubalirako ebyo mu maaso nti okusinziira mu mbeera gye tukuliddemu eno nsiina mugaso mu nsi eno. Kkiriza nti buli kimu kisobola okukyuka mu bulamu. Ndaba maama wange olwaleero nendaako nenzijukira ne maama wange oli omulala balaba nga bamaama wange banjawulo bali babiri nga bwe nagamba nga taata waffe amaze okufa bintu bingi ebyakyuka. Wali ewantu wetwali maama yali tasobola kulimirawo kubanga waali watono. Kati nga gyalina okulimira tasobola kugulayo wabula okweyazikayo. Kati nga asobola okulaba ekikande ng'abadde atambula naga wano waani n'abuuliriza nti ekikande ng'ekyo ne bamugamba waagundi. Kati ng'agendayo ng'abagamba badde nsaba kunzikiriza kulimirako wali muwogo kulimirako wali lumonde bamuga
kale nja kumala kwogeramu ne Ssaalongo tulabe kagira ngaddayo enkeera nga naye tewali yagambye tewali buzibu irima kati nga maama agenda ng'asambula ekikande ng'amala ekisambula ng'alima waliwo ne gye yalimanga n'alimirayo ebbanga ne tutuuka okugamba oba waffe netugamba ndowooza kati waffe ne tuwulira nga tuwunyiza obwannannyini kati wabanga olyawo ng'olya gyagamba kati munnange Ssaalongo yagambye alina emirimu gyagala okukolerawo lekeraawo ng'amwebaza ng'agenda asabeewo omuntu omulala waliwo gye yasaba yali akamala okukandula ekikande amaze okukandula ekikande waniridde oli n'agenda lajja bannange oba onaagamba otya nsonyiwa omukulu yagambye nti naye alina byayagala okukolerawo naye nga baaba alimidde omwezi nga mulamba oli yalimanga nga musibe ng'amaze okukandula era mukadde ne mulabanga anakuwadde nga talina kyakolanga mukale tewali buzibu ebigambo ne mukula nga bibali mu bwongo kati nze nina ebintu bye nakulanga nga ndaba ne nga maama yeetaaga awantu alimira ne ntunuulira enju yaffe taata gye yatulekamu anti yatuuka n'ekaddiwa kati wetuuka n'ekaddiwa nefuuka ekisekererwa ku kyalo yakka n'egenda egwamu ebbaati bweti kati ekisenge ekyemabega ennyumba bazizimbisanga gundi bazizimbisanga mmuli amatafaali bagatandise butandisi naye wasanga nga ennyumba y'omuloodi ku kitundu ssebo naye nga ssebo ya mmuli gabanga ab'amatafaali babanga batono kigenze kiggwawo buggwi kati ennyumba ekisenge ky'emabega nekyagala okugwa bwe kyagala okugwa maama n'atema omuti gwa kalitunsi nze nali nagusimba ne mu lujja nagusimbamu ayomba tatuyeno kalitunsi anywa ebitooke kati ne bagutema ne bagenda baguzizisa enju kati ovanga ku muntu akulidde mu bulamu ng'alabe ewaabwe ng'enju bagizizisiza muti era nga n'omuti ogwo twayiga tetuzanyirawo maama yatugaanawo era nga ne bw'oba ozannya n'obanga agenda ku muti maama n'akulengera nga magana baana gwe gwayagala kunkola ekibala kati nga omuti nga tugutya gwe omuti ogwamalanga webbanga ng'omwezi guwera nga tewali yadde mwana agukutteko bw'ati nga tukimanyi nti gwazizikanju ate oba ekiseera bwe kyatuuka ekyokumenya enju eyo babeeko kye bateekawo yayita abantu ne bategululawo omuti bannange twesake olwagujjawo omuti ekisenge kyonna ne kiyiika ne kigwa wansi kati nze baliiramu embeera eyo ng'enkuba etonnya ne babasika ne babaza eno mu nsonga nembeerawo webuti paka enkuba bwegira ne musiimuula awo ne muddamu ne mwebaka so kakati embeera eyo nze nenkula nga njiraba nembeera nga nsabirira mukama mukama lw'olinviirayo era nze nabeera Kampala eno ng'abantu babeera nga abantu abali kuloza abategeera ebyange nga bambuuza neggwe balagira nga tovuga mmotoka za bbeeyi biki naye nga nze oyina ebiruubirirwa byo nga nina olutalo lwe nasuubiza Mukama Katonda nenga Mukama Katonda lw'olinviirayo olutalo lwange ndisooka kusangula maama wange maziga genkuze ndaba nga akaaba nga mmulaba bwenti omukadde oyo ndaba nga agwana n'ekisinga kaawo naye simanyi kubanga abakadde balwana n'abaana obbakuza abasinga balemererwa oli n'abadduka nako kubanga ffe maama alina ekintu kyayogeranga nga atukangakanga nja kuvaawo mbalekewo wano nemusiikawo nemugamba nze nina ewaffe nja kubalekawo ŋŋende ng'olumukoze fujjo naye nga mubibalamu nga omukadde ono n'amala atuleka wano tusigalawo ku bwana kati mbeera eyo yonna yonna bwekyo mu katundu kaffe akokubiri we twawummulidde olina we wabadde okyayogera nenkusalamu katono ng'oŋŋamba nti maama bw'omwatuuka mu P7 ebidongo nga biwedde waabwe watyo n'agamba naye Ssuuna ono kagenda ayiga ekyo mu mutwe yakutwala wa era yantwala mu ssomero baliyita Masaka Vocational Institute kaakati namugamba nti njagala masannyalaze kati era bw'atyo nankwata nantwala mu ssomero eryo antwala mu ssomero eryo bamugamba mbw amasannyalaze we gali kosi y'amasannyalaze weeri kati bwe ntandika okusoma ngenda okukizuula ntindo tegaali masannyalaze gano amasannyalaze electricity gaali gano auto bagayita batya gano ag'emmotoka wayalingi wayalingi w'emmotoka bo gwe baali bategeeza
kane ngamba omukazi ono amaze okweka mulo tusente twe andese wano ate ntandika omuwoleza mugambe nti nno mbu ate tewali gundi y'amasanyalaze ne mala gasoma nga nsirisa naye navamu akaseera ne ngamba nene nago gali mu sente batugamba mu bamakanika wayalinga emmotoka kituufu ayinza okuba mu ssente naye nze si kyenali njagala kaakati lumu maama mugamba naye maama eno gye tuli tewaliyo amasanyalaze maama naŋŋamba waliyo kosi kyendala ne mugamba waliyo ogundi waliyo okanika emmotoka n'ebirala biki carpentry and joinery bricklaying and concrete practice ne mugamba nti nno nze siina kyenjagalako ku ebyo nanga mwana wange nze nina mwannyinaze ebisomero bamuyitaani makanika yasinga obugagga Mateete naye makanika kakati nakuwa ebyokulabirako balolo modo n'abajjayo era mwannyinaze bwanika yasinga obugagga Mateete makanika fena tumwegomba mwana wange yiga obwamakanika nkolera obwamakanika naye nga saawegomba koona akamu nenga kati nze makanika suuna beni nga ndabira ddala makanika oyambale ovulo tutandika okukanika ndaba nkyenoonyamu nga noonya obwamakanika munze sibulaba naye neŋŋuma ne ŋŋamba nti obwamakanika buno kambusomere mukyala Kayondo kansomere omukazi ono naye concentrate nga n'obwamakanika neŋŋenda nsome emmotoka okuviira ddala ku chassis frame ye mmotoka kwetuula kugamba nga bw'oyinza okugamba skeleton y'emmotoka biki wansi eno kwetandikira nengisoma okuva ku yingini mpaka ku proper safuta mpaka ku exhaust emabega byonna ebitundu nga mbimanyi nze nga bw'oyiwa emmotoka yonna n'ogiteekaawo nkuviira kimu ku kimu mukugipanga oba mukubitusomesa okubyogera ng'osooka ku kino nti kino kinti eno pistoni nti ate kana akagyetoka pistoni groove nti ate kana akagenda mu pistoni ring nti ate wano combustion chamber nti ate okirayi nti crank case nti ate eno manifold byonna wabula mukyala Kayondo akasente katuuka kamukeewako ddala mutuufu kuba yali akatagaza butagaza akatetenkanya akalimira lumu nemulaba nga sente ziganye buli kaseera genda weegayirire genda mukyaka ndo wajja bwegayirira mu office nindabanga ntandise kuswala buswazi ng'alima agenda n'alima n'emmere esinga gye twalyanga yagipakasanga bupakasa kati ng'agenda n'alima ne bamuwa emmere bakuyita kusaka n'aleeta newaka naleeta netulya polisi twalabanga maama aleese emmere naye nga situmanyi nti gyava avagirimira nga kati abitugamba mu bukulu wano kakati nno nengenda nsoma ebintu ebyo nga sibyagala laba gundi ebisale by'essomero bimubula nejjayo nzekka neŋŋamba nti nno kanve ewantu eno omukazi alimba talina ssente saagimalaako practical nga mutono nnyo ng'era sina kintu kyensobola kukola nenkiggusa bwe navaawo nenzira waka nensooka ntuula zibuze nyingira paaka ntya paaka mu paaka y'e Masaka kakati waliwo obuuma bwali bwasigalawo ku byuma ebyaffe ebyali ebya disco nembusaba maama nemugamba maama nti wangi obuzindalo buno lwaki tobumpa nengenda mu tawuni eno nentandika okuyiya nanga ogenda kukola ki nemugamba nti nno njagala gende ufune wentundira wakiri buteepu nambuza kati nga ate ye business etya nemugamba tuyinawo kaddeeke kampulifier kabumikisa n'akazindaalo nsobola ogenda nentandikirako naye ng'olina emyaka emeka nga kati baliramu omwana yakava mu myaka nga 14 awo 15 awo kakati nengenda mu paaka nensangayo omusajja bamuyita Abedi oyo yayina wasalira enviiri nga naye waliwo n'ekidirisa kati Abedi nengenda nemusomeramu nemugamba gyebaleko ssebo kale ssebo nawe gyebale nemugamba nti nno nina ogundi bwange mbadde njagala kumpa ku kidirisa awo ntundirewo teepu nagenda naŋŋamba nange njagala nnyo music genda obireete ojja otandike teyakubuuza nti ng'okyali mwana muto kyalodireba bikyebyo taata wange yali musajja mumanyifu nnyo nze natambulanga mu tawuni nga bagamba laba akaana akafaanana Kayondo laba nze nga ntambula mu tawuni
ngabakana kafana na Kayondo gwe Kayondo omumanyi nti ye taata wange nga naye yafadda naye ng'ekifaananyi buli bwe nkulaba bongera okukirabira ddala. Ssuuna obwa serebu bw'e Kampala n'obwa serebu bw'e Masaka oyinza bugeraageranya otya? Bwa njawulo nnyo. Kati omulemu tudde otubuulire. Kale omulabi wange mmanyi nti tukyatambula ffenna era onkoledde ddala bulungi gw'omuwuliriza waffe owa Bukedde FM Radio embuutikizi era ng'onyumirwa nnyo program Washing Bay. Tuline presenter wo gwe ow'ebivulu abeera eyo ng'ogamba binyanyanyanya tuli ne oba ngambe kati omusanyusaawo ate naawe abeera mu theatre era tulina ab'emizannyo jo juzi nabalaba nga bambadde ebiteeteeyi ne ngamba yi ensinga erina ennaku tujja kutuukayo naye we tuwummulidde nga nkubuuza obwa sereebu ng'oli mu bitundu nga Masaka kwanze nasooka okulaba nga mwe basereebu beye Masaka nga tugambwako nze we najjirako e Masaka nga n'okubabuuzaako omuntu ababuuza ayi kati we mutulumba naffe newaffe ne mujja naye kati bwogerageranya obwa serebu bweyo neeno oyinza bwogerako otya? Eri walungi okutandikira olugendo era bali Masaka nnungi mu kumentalinga n'omanya kiki ekituufu ky'olina okukola. Masaka tujebaza nnyo Masaka yatuwa omukisa abantu b'e Masaka baatwagala omanyi buli bwofuna okwagala kukuwa obugumu okweyongerayo mu maaso ng'okola ekintu ndaba nga bakyagadde twakolanga e Masaka waliwo ekivulu nga nkola ku radio Buddu enkola gye kyakolangamu ne bw'oba osobola okukkiriza nti wamma yali yanjawulo nnyo baatimbanga abayimbi wadde kyabanga kyabwereere naye abantu ku booda ne mu takisi abaavanga ebule n'ebweya bajjanga bagamba tugende tulebe kusuuna Beni n'embazira Tony. Twatereeza omusingi gwaffe olw'ensonga nti nno twayingira mu media nga tuli baana bato kubanza olunaku lwe basooka okumpita okugenda okukola ku radio Equator nali mu karaoke naye omutima gwe mulimo gwe nali mpulira nga njagala nnyo okukola ku radio naye omutima gwekanga pwa nengamba Mukama Katonda nze ngende nkole ku radio naye ng'ekintu ekyantiisawo kyali kimu nali mwana muto nga mpulira ngamba eddoboozi lyange gumu okuyita ku mpewo tebampulire nga njogera ng'akaana akato tebanyoome nyinza okwonoona omukisa gwange ate nga nali ninzeko nenkulakula nendyoka ngenda nga tebankuba mu netengeredde bulungi nembeerawo nga neeraliikiridde naye Mukama Katonda n'agenda nnyamba abantu ne bagenda bannyaniriza Baziira Tone yajja luvannyuma okuyingira mu radio nze namusookayo okuyingira kane tugenda tukwataganye tugenda tukola combination era ku radio Equator twakolerayo ebirungi bingi ebyamaanyi bingi kati radio Buddu yatuwulirira negamba naye bano abaana kati radio Buddu yo yali nkozi ya ssente kati ng'esiriikira bwe negamba bano abaana bakyankalanya obudde bwaffe wabaawo obudde bw'ogamba nti nno radio eri eyingira mu gundi tuzze tuzoganya time yaffe bagitwala obwana bwe butandika butukyankalanya ffe baatujja ku radio Equator ne basooka batuleeta ku Buddu ne tutuulaawo ebbanga nga naye batusasula nga batunonye batuteeka naye nga batwetegudde omenye okutegula obwana nogambe nti mbuno obwana bukyankalanya obudde bwaffe twajjanga tulina kalakita y'okwogera nga abazeeyi nga tukyusakyusa amaloboozi ono efuulagize jajja tusanyusa okulamu nkale munnange jebaleko kati nga omwezi ogamba oba muno mulimu ebikadde bimeka ye bukulu munnange netujja oluusi nga ffenna tuli bikadde ne tukola pulogulamu nga oyinza ogagazeeyi ye bazukulu baffe mukuba amasimu kati ng'abantu babeerawo nga kati ng'akadde kaffe bwe katuuka nga radio Buddu tugitawaanya mwami Segawa ne mwami Kabanda ne bagamba naye nedda tusooke tuteguleyo bano abaana ne batubuuza mwagala ssente mmeka ne tuzibagamba ne baseka n'okuseka twabagayo emitwalo 2 nga mulaba mangi ate ku Equator twali tusasulwa tebatusasula nga twetwabeerangayo nga tukola kunyumirwa kati nga tuyambibwa ne muvugira ebiseera ebyo abalogo baali bakyase nga tebanaba kubagoba ku zi radio okwerangalanga abasawo mbadde mmanyi nti ebalogo mumwe abakozi waliwo pasita omusumba yabayitanga abalogo kati naffe wetwabeeranga eno ebbali nga tubayita abalogo naye nga bwetuba nabo tubayita basawo kati mumuva eno nga mutandika mubageya ebirogo bino bannange kati bwe mubabeeramo nga muga amusawo kakati
kati abasawo abo bagenda ne bakyaka nnyo kati engeri gye twali nti ffe ku leediyo ko twaliko nga tulina olwali bayagalanga nnyo bakole naffe kati bwe twamalirizanga nga bakwokyayo nga bakunyigayo kati bwe bakunyigagayo ng'olabye ddanga omulimu gwa leediyo wama gugenda kutambula kati bwe tutyo twatambuza leediyo nga obusente tubujjajja kwabo baze ne batuwaayo ne tukalya kuyikweta kati abatuyita ku buddu batugamba mwagala sente mmeka tetulowoozangako na pulezenta nti aba akolera sente mmeka ffe tubimanyi tulina baana bato teri ayina mwana teri ayina buvunaanyizibwa buli awo butegerekeka nze enju nali nsula ya mutwalo gumu mu 12,000 nga mbazira gye yali yasula namubuuza nti ebiseera ebyo wali osasula sente mmeka naŋŋamba ekiyumba nawamba kiwamba yaŋŋamba jjo namubuuza naye gwe nze wenasuliranga kuwero kamu nga nsasula gumu 2 gwe gye waliwo oguyumba gwa kifakitole guli opposite nambiance ogwo oguyumba ogukadde oguli awo kati mwalimu agayumba agalinga omuntu munda omwo kati mbazira sabo nga gyasula nga ŋŋendayo ne tugula ekigeeti ne mukyalira mbazira n'atandika okubeeramu kati eyo nno tutuuseeyo ku kibuuzo kye nnakubuuzizza nti obwa serebu bw'e Kampala n'obw'e Masaka n'ongamba Masaka ekkolera omusingi omuvumu ate Kampala ekola ki? Masaka yatukolera omusingi omulungi abantu be Masaka tubeebaza bwe baatuukira okututa okujja eno nga bamaddala weewaawo naye nga enteekateeka z'e Masaka zonna twazirabako. Masaka twatambulanga mu tawuni nga batucelebratinga abantu bajjanga mu kibiitu nga bamaddala bangi naye akatale kaffe ak'e Masaka kalina we kakoma bwe katambula kalina we kakoma naye akatale nga osinzidde Kampala ate osobola okusaasaanya Uganda yonna wabula ate akatale ng'osinzidde Masaka era okoma Masaka era gy'okolera ebirungi byo n'omala okujjako ate era ng'aliwo bannamasaka abavudde Masaka ne bajja ne Kampala bw'osanga bakunyumyako ng'era bajuliza bagamba ewaffe Masaka eyo tulinayo omwana akola bw'ati ne bw'ati era bwetyo naffe twajja e Kampala nga tulinamu kulinnya nnyo ettonotono naye nga lyaleetebwamu abo abaavanga e Masaka ne bajja e Kampala ne batunyumyako. Olugendo lw'e Kampala ndulabyemu kintu kimu nti bw'osinziira e Kampala osobola okusaasaana kuba nze nakoleranga ku leediyo Buddu ng'embalala tebammanyi nga nkolera e Masaka ng'embalala tebammanyi nga tebammanyi Fort nga tebammanyiwa naye kati olwaleero osimbula emmotoka ne batandika okukubira enduulu ng'osimbula e Kampala wano n'oyimirira e Lukaya ne bagiyiikira jajajaja ne bagizugumya n'oyimirira e Masaka mu tawuni ne gujja bagira n'ogenda Lyantonde ne bayiika paka mbalala mu tawuni twakwakira mwana we naye gwe Ssuuna oyogedde mbu e Lukaya ne bagiye emmotoka ne baginyeenya mu binyaanyanyanya ebyo ki ekiri emabega waabyo abantu okumenya emiti okukola nze muyita kacyanca bali dansi okuzina eyo ebityo oba miti ebyannagalaale ne banyeenya ki ekiri emabega waakyo? Abantu babeera nnyo siriyasi kati abantu ekiseera ebisinga nze nakizuula nti n'ebintu ebitali siriyasi bye bintu bye baagala era weesanga waliyo ntera okulebera ku TikTok waliyo ogufa oguli eyo ziro obweyo ogw'ebyokulya mukazi ali yafumba emmere mulya mpaka kuwulira bubi naye tosiba tosiba n'ateekako agadongo n'abantu ne batandika okugwa eddalu bantu bava eno nga bakkakkamu naye ng'omutima gumugamba nti kangende ziro obwengwireyo eddalu kaakati ebbanga lyonna abantu babadde bakuba ndongo ya kuwoomereza goga buli awo buli n'abeerawo bwati kati ne tugamba nti tuyinza tutya okusuula endongo eno eddalu endongo eyo era ng'okugisuula eddalu ffe tulina kukola value addition ku ebyo ebiba bisangiddwawo ffe ne twongeramu ebyaffe ebigabattuka. Ebigome ebyo byetwongera mu nnyimba mwattu yaliwo edda kabeere muganda wange DJ Shiru oyo yabigezaako ko n'abikubako naye
bwe yayingira e Kampala ne bamukyusa n'atebenkera. Wali eno abaana nga Bituke bagezaako okukola ekintu ekyo e Kampala ne babamalamu amaanyi. Waliwo omuvubuka yagezaako okwagala okulemerako bamuyitanga Black Jesus. Yagezaako okulemerako naye ng'abikuba mu ngeri ye naye era ne bamulemesa n'abivaako. Kaakati ffe tuva e Masaka ne tujja nabyo n'ebigambo ne bitandika ebyo twabigoba e Kampala ebyo twabigoba e Kampala nammwe tebikola. Kumbe nze nina ekintu kimu mutima kyemmanyi nti abantu Masaka ekyo ekigoma kyaffe ekyo kyolaba mazima amatuufu byatandikira Masaka. Era Masaka kizibu DJ we Kampala okuva e Kampala n'agenda akuba omukolo e Masaka n'agunyumisa. Kizibu okujjako ng'abantu avudde nabeera e Kampala n'agenda nabo mu kyalo ne badda naye. Anti abantu balowooza ab'e Masaka bamaalo tebategeera biriko. Kaakati kitegeeza nti nno omuntu ayinza okukubira omuntu w'e Masaka omukolo n'aguwoomya alina kubanga era munnamasaka. Anti osobola okuva eri ng'oliwe Kampala ne bakuteekawo ka DJ kalina lulaputopu lwako tekalina na controller luli awo lukadde kalusiriza solo tape. Gwe nojja n'okola basikulazizo cheku ne bagenda nti tuweemu mu DJ kabali katono ne kagenda kasinsi mulendongo n'abali mu kiyungu ne bavaayo. So ebintu ebyo twalwawo nga tubikubira e Masaka. Bwe najja e Kampala nasooka n'entya naye ne ŋŋamba naye kiki ennyo ne mbikuba. Abantu bangi nnyo bali mu Kampala nga bava Masaka naye nga bwe baatuuka eno ne bagamba owange bamala gagenda n'ebiriwo naye nga bamisinga ekyabwe n'ebintu byetusanze eno naye nga balina ekyabwe ekyobujjajja. Kati bwe twajja eno ne tukisumulula kati nabo ne bafulutuka mu bumwe ne bagamba banaimwe bale tutaasa twali twafa dda. Suna Ben bye tulaba ennyumba bagitwala oba ennyumba ekyali yaffe boza ezo mpanvu katufundikirirawo tujja kutandikira awo Sunday ejja. Webale nnyo omulabe wange akadde kompadde nze Sani Robina Mweruka. Omukama Katonda abakuume musule bulungi mweraba.